mukakane tuwagala okubeera nga tukibategeeza nga bwe tujja okukitambuza kyolunaku olw'enkya nga tulaga obutali mativu ngere okujja tubanga tusobola okubeera nga tutambula Mr. Update Live abakatwegatako nga muli ku the Update online page mukyali batono nnyo njagala bwe muwera 1K then tutandike ne muganda wange Alhaji Kazibwe Bashiri Mbazira honorable to be Kawempe South Constituency fe twasalawo constituency zaffe zino tugenda zitambuza kimu Aji anesegirinya Aji wampabula ntikali wantambuza bwe muwabula nti tutambuze tuti paka tunalaba nga services zibatukako mu ngeri emu oba mu ngeri na that's why tukoze joint live yesawa zino botuuka ngo sharinga mumbejja nsanyi sokulaba we bali kubako we bali kubeera ngo goberera ensonga mumbejja waffe we bali kubeera ngo goberera ensonga Betty na Bulai naye we bali kubako ngogoberera bwe muwera nga ate tujoininga ne nga Aji ababuzaako nga Aji ababulira kiki kye tulinawo ku meza tulabenga namwe musobola okubeera nga mukigabanako naffe ate muyinza n'otu advisinga mutya musimbule saabwe ziti mukole bwe muti mukyolunaku olw'enkya kyetuteeseteese mu nteekateeka ey'emirembe so sharinga ndaba mugenda muwera naye twetaaga wanuke wanonge wanise then mbawe omugenyi w'olunaku Alhaji Kazibwe Bashiri Mbazira then naye ayongere okubeera nga bayitiramu mu nteekateeka ey'olunaku olw'enkya gye tuteeseteese mu nteekateeka ey'emirembe so abaka twegatako yembeera eriwo embeera tewunya nakabulu naye ng'ate kansoko bategeeza mabali ku the Update online page nti kyasanyu nnyo okubeera nga emikono gyonna gyaweze president wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu egigenda omufula flag bearer wa NUP ali presenting eggwanga laffe Uganda okulanga afuuka president owa Uganda addako emikono gyaweze police n'amagye ne military n'abeSFC bapiso badiso bagaso bapiso bajja ne babba emikono wali ekamokya nga balowooza nti bamaze era ne balowooza nti bagenda kusucceedinga mu kulemesa Kyagulanyi okunominatinga nga flag bearer owa NUP n'ekyenjagala obagumya banna Uganda mwenna kyawedde dda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda addako emikono gyaweze era mu kiseera kino Electoral Commission eri mu verifying ate munne emikono gye baagala ffe twasusizaamu twali gisingawo naawo nga tugamba nti n'abalala oba mwai Museveni ataweza oba ani ataweza waawo kugamba olwo mwai Museveni abo bakandidate bagenda ateekateekamu abatalina makulu bwe tejabwe tegiwera tujja bazika twagala tubawangule baleme gande munne naleme okunominatinga saayi na mikono ffe tulina enkola eyagaliza that's why twafututa emikono egiri extra mu egyo isi gye yeetaaga kansooke mbawe ku Aji Kazibwe Bashiri Mbazira then nange nja kubanzija Buterevu muna Uganda yona josinzito kubanga otwegaseko www.kbm live wano wenyini waliwo waka webali kubanga otwegaseko kuli sayo ewa muganda bange Segirinya dobozi lya Kawempe North mushikole gwangu lukulu namwe nabali ku online page mbaniriza mwebali kubanga mutugoberera kasera ngaka tukakozesa okubaka ensonga zitali zimaze tugusa kuli gwangu lya Uganda kuli efe nyini byetukiririzamu nga omulembe kikulu nnyo okubanga tubeera wamu so okuva mbatusako kubabuuzako oba kubabula musako kuva mu Kawempe Maserengeta atenga tukwatagana wamu muganda bange Segirinya okuva mu Kawempe eyo mambuka nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira basiri zo ensonga tulese wano lunaku lwaliro kwejukiza obuvunanyizibwa baffe ffenna bwe tulina ng'eggwanga ffenna bwe tulina ng'omulembe ffenna bwe tulina nga abantu humanity ekikolo kyaliwo ku lunaku olw'omukaaga ndowooza ffenna twakiraba n'abatakiraba katukitegere bulungi poliisi ya Uganda n'amagye ga Uganda agateekeddwa okukuma bannayuganda gaagenda ne galumba olukiiko olwaluteekeddwa olw'emikolo gy'abataka ba Buganda abakulembeze b'ebika byaffe nze ndi Wanyonyi jjajjange omukulu w'ekika ye Mbazire Kyaggwe mu bulimu nawe munnayuganda olina obutakabu mwatu ne bobanga tuli muganda naye olina gyova oba oli Musoga oba oli Mugishu oba oli Munyalwanda oba oli Munyankole oba oli Mutoro bino bye bitwereetera abantu okwenyumirizaamu okubanga tuli ekyo era ebyo bye bintu ebyazimbibwa bajjajjaffe ne tubeera nga tubyenyumirizaamu olwaleero ne tusobola okukwatagana awamu era kyobola ba Uganda ekolebwa amawanga mangi nnyo era nga tukimanyi tekiba kikutte ku ggwanga erimu kiba kikutte ku ffenna bintu bingi ebize bibeerawo mu ggwanga Uganda mujjukira bulungi ekyaliwo Kasese olubiri lw'omusinga obusinga bwa Lwezululu Charles Wezire Mumbere eri Mangoma lwalumbibwa nze kenyini nga president w'abamawulire biseero nali sinaba nali munnamawulire Justin Ankola ku Radio Pal nengenda nenkola investigations okulaba ekyagwa ku lubiri lw'omusinga w'obusinga bwa Lwezululu ne tuvaayo ne tuleeta waaka abantu ne tubabulira ekyaliwo okuva ekyo lekyaliwo obusinga tebuddangamu kuba kyekimu nakati Mumbere omusinga ali waka bamukuumiraawo abaala be byali Kasese babitunuuliranga bagamba bituse Kasese tuba tuli awo obukulembeze bw'ensikira n'obulala buzze butulugunyizibwa buzze bw'ojjibwa bulinnyibwa ku nfeete bojja ku luwonzi oba oli awo ekikolo kyaliwo mu mwezi ogwa Septemba mu mwaka 2009 gy'emyaka nga 10 nagumu egiwunzikidwa tujjukira bulungi ebyaliwo mu kwekalakasa kwekayunga abantu bayitirivu nnyo bwe baafa abaali balwanirira kyebakkiririzaamu abaali balwanirira ensi yaabwe naawe ebyo byaliwo twabiraba ne tulowooza nti oba oli awo ejjoogo effuga bbi effutwa effubitizi n'okulinnya eddembe ly'abantu bikomye bibadde bijja bibaawo nga bannayuganda tubiraba bibadde bijja bibaawo nga bannayuganda tubigoberera oba oli awo tubadde tubiwa kyebayita lip service okubyogererako mu bumoli gye tubeera tubadde tubiwa okwemulugunya wakati nga tuli babiri tuli basatu naye ekikolo ekyabaddewo ku lunaku olw'omukaaga kibadde kyaludde okubaawo era nkugamba tekibangawo eyakubiddwa tiya gaasi bakadde baffe mu ddiini balumbiddwa emisana tukunga ensi eraba omukulembeze ndowooza kati tuli kiriya ffenna eri gwe munnanga ali naffe mbadde bagamba ebika bya Uganda
ebisaba 50 nti abenyonyi abembamba abembwa abempologoma abenkima bonna twegattira mu bika byaffe ebyo ne tukola Obuganda bumu ate ne tukola eggwanga Uganda ne tukola Africa n'ekisinga obukulu ne tukola omwana w'omuntu humanity. Jjajjaffe Omutaka Kayiira Gaajule ye ssentebe w'olukiiko olw'abakulembeze b'ebika bya Buganda. Olukiiko luno lukulu nnyo ku nsonga z'okutembeeta ennono obuwangwa obulombolombo yetukkiririzaamu n'ebitugatta ffenna ng'abantu. Munnayuganda ali eno kino kyolaba olwalisagala okitwalenga nti baalumbye Buganda kitwalenga abalumbye gwe bayita obuntu bwalumbiddwa naye nga batandikidde wano mu Buganda bwe baakubye ettiyagaasi n'okulumba amagye ne gagenda ne gasambasamba ne gawonoona n'okuswaza. Kati oyinza okitundira mulayini noga nti balumbye abakulembeze b'ebika bya Buganda. Omutaka Kayiira Gaajule akulembera ab'ekika ky'Embogo. Ekyo kimu naye tujjukire mukadde waffe mu ddiini nze ndi musajja musiraamu era tujjukizibwa okuteeka ekitiibwa mu bakulembeze ab'enzikiriza yadde ne bobeera nga siga ogoberera. Mu Ekereziya Katolika wano mu Uganda Bishop Kaggwa atwalibwanga mukulu nnyo n'okusinga bw'oyinza okuba nti n'okirowoozaako. Naye mwamulabye olunaku olwajjo nga y'omu ku abo abaalumbiddwa wakati emisana ttuku ng'ensi eraba mu bumenyi bw'amateeka n'ebirala ebigwa mu kkowe. Bino bigenda okubaawo olunaku lwali lwakusatu lwe baalumba ekitebe eky'ekibiina ky'ebyobufuzi ensi yakiraba ekyaliwo. Bino ne bigenda okubeerawo abasuubuzi abatembeeyi abavubuka abatalina musango baalumbibwa ne bakwatibwa ne bakubwa emiggo abasinga ku bo bali mu makomera. Ejjoogo lino ligenda ligaziwa obulyazaamaanya bugenda bweyongera obumenyi bw'amateeka bugenda bweyongera kati batandise kukola ku institutions luli bakola ku institution ey'ekibiina ky'ebyobufuzi wayise ennaku nga 3 bayire ennaku 3 zokka ne balumba institution eyo Buganda omutima gwa buli muntu yenna. So tulowoozera tukkiriza tetukyalina budde bulaba bino ne tugamba tugenda kubiraba tunyiize nnyo tusibye emitaafu mu kyenyi twemulugunyiza ne twesibira amaka gaffe ne tugaana okubaako kye tukola. Ebyafo bigenda tulamula bubi ebyafo tebigenda tulamuza kisa kubanga twalaba twategeera twamanya twagaana okubaako kye tukola tuba tuganye buganyi. Kino nno gye tudda olunaku olw'enkya inshallah kono nga twadde obulamu n'obusobozi zinaagenda okwera ssaawa 3 ez'okumakya. Nze ne muganda wange ono Segirinya ddoboozi lya Kawempe North ngenda kulemberamu bannayuganda nga nsinzidde kubaka mabanga abali mu Kawempe ne muganda wange ono agenda kulemberamu bannayuganda nga naye asinzidde mu bantu abali mu Kawempe. Buli omu tutandikira we tuli. Ensonga eno okusookera ddala si ya byabufuzi. We are not talking about politics that waliriziddwa okuyimirizamu enteekateeka zaffe ez'okugenda mu maaso n'okutuukirira bannayuganda mu kimanyi tuli nominated. Essaawa eno ensonga eriwo ebadde ya ground work Kakuyege Segirinya mbadde mulaba ali dootu donju kunju agenda anoonya akalulu. Nange bwe ntyo bwe mbadde ndi mu kukola nteekateeka za kusinkana abantu mu bitundu ebyenjawulo ab'e Kawempe. N'ebintu byonna twasazeewo tubiyimirize tusazeewo tuteeke ku mabbali enteekateeka z'ebibiina byaffe ebyobufuzi tuteeke ku mabbali enteekateeka z'ebyo tubaddemu tugende mu maaso n'okwerwanako because ekiba kikutteko ekyo ky'okkiririzaamu kiba kikukutteko gwe wennyini. So olunaku olw'enkya ssaawa 3 bwe zinaawerera tugenda kuba tuli butereevu ku mbuga mu Bulange Mmengo ng'ekitututteyo wakati mu mirembe okulaga obutali bumativu bwaffe eri abakulembeze abatukulembera okubakwanga ekiwandiiko ekijjudde ennyingo empitirivu ennyo n'ensonga ssemasonga zitulowooza ffe ng'abaana ba Buganda ffe ng'abantu ab'omulembe guno ffe ng'abannayuganda ezigwana okulabika nga zikolwako. Era nga kino tugenda kitwala eri abakwatibwako because ffe Obuganda buzimbibwa ku ffe ng'abantu nga n'eggwanga bwe lizimbibwa ku muntu oyo avuga bodaboda ayoza emmotoka abatembeeyi abali ma office abantu abo be bakola Uganda n'Obuganda munnange gwatulaba tebukolebwa ba minisita ba Ssaabasajja Kabaka tebukolebwa Katikkiro yekka. Ssaabasajja Kabaka si yakola Obuganda yekka akulembera ffe abantu. So kakati akaseera katuuse tulina ensonga ezituluma ku ebyo bigenda mu maaso tulina obwetaavu bwe tulina okulaba nga twadressinga ebintu bino bwe tubyogerako twewazisa eggwanga lyaffe oggwa mu nsobi ennene ng'eyaliwo mu 1966 ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano olubiri bwe lwalumbibwa. Bino bye tugezaako okukola twagala okuziyiza embeera ng'eyaliwo mu Septemba mu mwaka gwa 2029 Obuganda bwe bwannyogoga Kabaka ne bamugaana okugenda Kayunga bamugaana okugenda Bugerere abantu baffe ne bafa omusayi ne guyiika nga twali tulina kye tusobola okukola okuziyiza ebyo byonna. So mu makubo gano ge tugendamu wakati mu mirembe nga twambadde amakanzu ng'abaana ba Buganda nga mikwano gya Buganda ng'abasajja ba Kabaka ng'abazaana ba Kabaka ffenna tugenda kuba tugenda Emmengo ewaffe. Bwe tugenda Emmengo ku lubiri tuba tugenze waka. This is home. Era tugenda twamaze okunga bannaffe bangi nnyo eno nga bwe gana ensonga si ya byabufuzi bannaffe aba NRM bannaffe aba FDC bannaffe aba Jema bannaffe n'abataagala byabufuzi. Era tulowooza nnyo nti naawe awulira nga wakowa ebyobufuzi kano ke kaseera ojja otwegatteko naawe awulira nga buloola ebyobufuzi bikunyira ziizi jjukira waliwo ekiba kikwatiddwako eky'amaanyi. Tutunuulira ekirumbiddwa nti bakiyita ensigo y'obugunjufu bw'olumba bannaddiini mukadde waffe Kaggwa Bishopu n'akubatiyagaasi ng'ensi eraba tubeera tuweebuuse. Omukulembeze w'olukiiko olw'abajjajjaffe abakulembeze b'ebika ffenna nga tulaba Kayiira Gaajule n'akubatiyagaasi n'asambibwasambibwa ebyobuwangwa n'ennono ne bijolongebwa ng'ensi yonna eraba tubeera tuweebuuse. Batugamba munnange faana abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Ekitiibwa kya Buganda kino tuteekedde okulabika nga tukikuuma because kyekyo ekitubanjibwa. Olunaku olw'enkya ssaawa 3 zinagenda okuwera inshallah tugenda kubanga tuli wali butereevu ku Bulange Mmengo ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda ng'ekitututteyo kutwalira bakama baffe abakulembeze baffe mu Buganda tubagambe tulowooza kino mutembeete bwe muti ensonga bino tebigenda kulinda lutuula lwa lukiiko lwa Buganda bwe lunaatuula. Olayinza oga lwaki temulinze olukiiko lw'Emmengo ne lutuula tuwadde ebirowoozo bino abakulu bwe banaabeera nga batudde bakonsideringe bye tuleese because ekizibu bwe kiba kijja tekiraga
bagambe kizibu kiba kijja tekimala kusamba ndege nti owulire nti waliwo akagomba akavuga nga tujja okulumba Buganda Segirinya obubonero bungi obwewandiise ku kisenge nga buli omu alaba era tulowooza tulina ekinene kitusobola okulabika nga tukola so bantu baffe ab'ekawempe bantu baffe abali mu bitundu ebyenjawulo olunaku olw'enkya tugenda kubanga ssaawa 3 zitusanga wali ku lubiri rather si ku lubiri wabula mu Bulange Mengo tugende mu ofisi ya Katikkiro Charles Peter Mayiga kabaka waffe ow'ebweru tumubuulire ensonga ezituluma ffe nga abaana ba Buganda n'ekisinga obukulu eno ensonga si ya Buganda yokka because bonna ayagala okwambala galubindi ogitunuleko nga munnayuganda alaba Buganda ojaganza ave kalamoja kambiveeko ebyo bya Baganda weerabira abantu beekasese nti waliwo abantu abatakyatambula abantu babatemako amagulu kati nabo balina omukisa nti babalabako waliwo abantu abaafa nga tebamalina muntu gwe bamuziika baafiira mu kirindi bwe tunaalekerawo bannayuganda okweraba nti ffe nga Abaganda ffe nga Abanyankole ffe nga Abagishu ffe nga baki tujja kutambula ne Uganda etuuke gyeteekedde okutuuka because bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okutwawulamu nti ensonga z'Abaganda Abanyankole ne tusirika ensonga z'Abasoga Abaganda ne tutafaayo ensonga z'Abagishu Abakalamoja ne tuziba amatu no ensonga yenna ebeere kutte ku munnayuganda yenna oba mukatuliki oba mulokole oba musiraamu oba muganda oba munyoro oba muki webeerange kutte ku munnayuganda manya ebeere kutte ku buli omu n'ekirala ku mulembe gwe tulimu tokyasobola kugamba nti eno ensonga y'Abaganda bokka Abaganda tuwasizza Abanyankole Abanyarwanda abali wano tubawasizza Abagishu bafumbiddwa mu Buganda era tubaaniriza kakati muganda wange ali eyo eno ensonga si ya Buganda eno ensonga eri mu Buganda eno ensonga ekutte ku muntu era olunaku olw'enkya ffenna we tugenda okubanga tuli olunaku olw'enkya ku ssaawa 3 ku Bulange Mengo Segirinya honorable Segirinya kuva Kawempe North sebo wali wano sebo nfunye n'omukisa okubeerako wano njogera ko eri abantu bakulokkiriza mu 18 olw'omwagi n'ojjako wano webale nnyo balire ddala kubanga ensonga eno nkulu nnyo ogambye tulina kuginyonyola abantu nga tuli bumu constituency yange n'eyoagi constituency ezebbiri tukolaganira wamu ate ne meya mpozi kyewabidde bagamba Serunjoji ow'eddembe naye mu nteekateeka eno era tuli naye kino Kawempe ffe tugenda kitambuza bwetyo manyina ab'enakawa nammwe mugenda kutambuza negundi naye nga ffenna tugenda kubanga final destination Bulange Mengo ffenna bwe tugenda okubeera nga tusinkana tuweeyo ekiwandiiko kyaffe mu mirembe era bwe tumala okukiwaayo ate aji tutambule tudde waka tulinde results ezinava mu petition yaffe gye tugenda okukola ki gye tugenda okuwaayo so olunaku olw'enkya tetu expecting police tuyingiramu tetu expecting omuntu yenna tutataganya because n'ebyebufuzi enkya si bye tulimu era enkya amakooti gano gonna agalaga nti Segirinya yeesimbyewo tugenda kugeeyambula twambale amakanzu ago agalaga nti tugenda mbuga era nga mbuga gye tulaga olunaku olw'enkya nolwekyo tetu expecting police kujja tuyingiramu because tewali muntu ayambala kanzu neyekalakasa tekiriyo teri muntu yambala kanzu neyekalakasa tugenze kwekalakasa mututegeere bulungi police tetugenda kwekalakasa tugenda kutwalayo petition kubanga kanzu ate bagyekalakasizaamu obanga yambadde egundi obugira bwoti nogusimbuka mboti kati nayinza okutegana ogwa so tetugenda kwekalakasa tugenda mu nteekateeka ey'emirembe ey'olunaku olw'enkya era tukunga abantu bonna abalikola Kawempe Kawempe North ne Kawempe South ffe kyaffe tugenda kubeera nga tukitambuza bwe tutyo naye nga ffenna ensisinkano ya ku Bulange Mengo bwe tugenda osinkana era Katikkiro wa Buganda atu expectinga kumanya ekintu kiri so unofficial visit ne Katikkiro atu expectinga ti saawa 3 zennyini tugenda kuba tukoze eki tutuuse nolwekyo yenteekateeka egenda kuba olunaku olw'enkya lwange lwaki mwogedde nanti munnanga akatali kabba oli osula mu mulyango kino si kwekalakasa siki singa kwadde kwekalakasa twandige tugwe bugwi nteekateeka ya mirimu kyebula mbagambye ffe amakooti gaffe ge twambala nga tunoonya obulu tugenda gajjamu Haji Kazibe Bashir essuuti ye gy'ayambala nga anoonya akalulu agenda gijjamu ayambale ekifaananyi ekirala ate eky'olunaku olw'enkya so enkya politics tumuwadde public holiday olunaku olw'enkya tugenda kubeera mu nteekateeka ey'emirembe nolwekyo expectinga buli muntu yenna okubeera nga atuligatako naye jangu oyambadde kanzu ye dress code gye twagala olunaku olw'enkya kanzu ye dress code yaffe bwe jangu oyambadde suuti kale ate bw'ojja kuba ogidde mu kirala so omuntu gwe tugenda omutegeera nti alina ffe ng'ali mu kanzu ye dress code yaffe ey'olunaku olw'enkya tugenda mbuga aji bwe kiri era bwe ti amaanyi tugera wano ngenda mutwala musiga ddala kubanga obiyinza mulina ngenda mujjayo